Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Baganda bange banyinaze mwenna bali eyo nate assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukyali ku kigambo anniya, okumalirira. Nabbi ategeeza ati innamal a'malu binniyati, omulimu okukkirizibwa mu maaso ga Allah oba okugaanibwa kisinziira ku malirira gy'omaliridde okukola omulimu ogwo. Singa oyagadde abantu bakuwaane bakutegeere, ogwo omulimu Allah agugaana, kye bayita riya. Oyagadde abantu be baba bakuwaana, be baba bakutiitiibya, be baba bakusuuta, omulimu Allah agukukuba. Kyova bati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadithi gye yatugamba nti mu bantu abagenda okusooka okuyingira mu muliro, bantu yayogera ku basatu mu hadisi omwo. Yaga nti ye muntu asoma Qur'an. Tukimanyi bulungi nti Qur'an erimu empeera nnungi, era Qur'an kye kitabu ky'abasiraamu, era kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala, era omuntu akisoma afuna empeera mpitirivu. Naye mu hadithi muno yagamba nti omuntu asoma Qur'an n'abanga ayagala abantu bamuwaane, ate gundi ani amusinga? Oyo akalakata Qur'ani alinganga nnyonza ng'oyagala abantu bakuwaane. Nabbi yagamba mu hadithi omuntu ogenda ku nnaku lwa qiyama Allah akunnyonnyola empeera ze wandifunye mu kusoma kwa Qur'ani, naye akugamba nti oviiriddemu awo. Lwaki? Wayagala abantu bakuwaane era baakuwaana, iwange tukyalinayo mpeera. Naga nti omuntu owokubiri ye muntu ayalwana mu lutalo lw'eddiini naye ng'ayagala abantu bamuwaane nti muzira tatya, era n'afiira mu lutalo lw'eddiini. Allah subhanahu wa ta'ala agenda mugamba nti ewange toyinaayo mpeera, kubanga okulwana kwo wayagala bakuwaane nti oli muzira namige, toyina kyotya, abantu bakuwaane, ewange teri. N'agamba omuntu owokusatu yoyo agaba mu kkubo lya Mungu, naye ate ng'agaba abantu bamuwaane, ayagala bamutende. Gundi alina akasente awaayo bisodde, gundi awadde obukadde bwe buti, ayagala abantu bamuwaane. Maaso ga Allah tagenda kuwa mpeera, agenda kugamba nti wayagala abantu bakuwaane era baakuwaana. Ogwo omulimu sigutwala, wagugattamu abantu. Ekyo kye bayita riya. Kasita omulimu gwonna ogukola nga niyo yagaddemu abantu bakuwaane, omulimu Allah agukukuba. Ekifaananyi kyenyinza okukuba ku nsonga eyo, kankikubire ku kyakulya. Singa tubeera mu kifo tuliwo abantu 5 oba 7 oba 10, ne baleeta essowaani y'emmere oba essowaani eriko ebyokulya n'ebyokunywa, ne bagiteeka awo. Kufa omusanvu ne batagambako nti yo Badiru oba ya Saalimu oba ya Juma. Emmere eyo eyinza okusigala awo n'ebulwako agirya. Onaaga nti si yange, n'olyaga nti si yange, n'onaaga nti si yange. Singa bayadde yange lwaki yegimpadde, naye alaleese n'asuula busuuza, nze yo sigirya. Era emmere eyo ayinza ogirya y'oyo ali ku kisenge ng'aga nti eno nze sigireka, oba mugigaane nze njagiri. Naye bwe kitaba kityo eyinza okusigalawo. Oba ekyokubiri, ekifaananyi ekirala, baleese essowaani y'emmere batugambye nti mugisharingeko abantu 2 oba 3, naye munnaffe omu n'abanga endya ye tumumanyi nti endya ye embi, agitwala mu kamwa n'akomyawo ey'amalusu n'agiza mu ssowaani. Omuntu ayinza oga nti jangu otuliwo, nti nze nzikuse. Lwaki? Bangatta batya n'omuntu gundi alya obubi, agyenenya kubanga agizize, bamugasse n'omuntu atalina mpisa za kulya mmere bulungi. Kati ne Allah subhanahu wa ta'ala aga nti bw'oba okoze omulimu nga ogukoze ku lwange, ate lwaki ogugattamu ekitonde ekirala? Owaddeyo, oyambe omwetaavu, oyagala nkuwa empeera, kati ate lwaki ongattika? Abantu bano nabo babeere nga bakutegeera, kati oba otugattise, weera ddala abantu nze wange tolinaayo. Wasomye Qur'ani kunsiimya nkuwa empeera, kati ate lwaki oyagala abantu bano bakuwaane, kati nga bw'otaddemu abantu nange nguzize. Nabbi kyatugamba mu hadithi muno
innamal a'malu binniyati. Okukola omulimu gwonna beera nga nniya okikozerwa Allah yaba akusiima. Kale abantu bakuwaanye naye nga si gwe obatumye, tobadde na interest bakuwaane, tolina musango, naye kasi toteekamu mu nniya yo ti njagala n'ekitonde gundi kimpaane olw'omulimu oba ogwonoonye. Nabbi kyatwekesa wano nti mwana Adamu kuuma emirimu gyo gy'okozesa omutima, tereeza nniya. Gy'okozesa akamwa, tereeza nniya. Gy'okozesa ebiyungu ebirala ng'amagulu ng'emikono, tereeza nniya, olyoke ogufunemu empeera. Lwaki? Wa innama likulli muri'in ma nawa. Kubanga buli muntu afuna empeera okusinziira ku mmalira gy'anuyiridde. Onuyiridde bantu kukusiima, oviiriddemu awo. Onuyiridde Allah kusiima, ofunye. Ahadha wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.